Jankuba Masasike yayingidde mu magye. Era ndabyeko ne ku video bwo butambula ngali mu uniform ya magye. Neche mbadde njagala okugamba nti omwami ono Peng mumanyi. Peng musajja asobola okuyisaamu eggaali n'anoonya n'ekikajjo kyonna n'akyogerako. Nze ndi musanyufu kubanga yagambye kibadde kirooto kye. Munaye tukwaniriza Peng tukwaniriza uze mbudde bulungi emmundu egenda kuseka budde bwe tuli mu bwo. Mission nyingi eziriwo emmundu ejja kuseka. Naye kyembadde njagala okugamba nti weerabidde kuteekako amannyo manyi otwambala uniform zino eno ku left yo oteekako US Army okiteeka ku left oyinza okuba nga tebakuyigiriza wabadde mu training kati wano wansi oteeka rankayo eno ku bbali n'oteekawo erinnya kati ene wabeera erinnya anti kansoke nzijeko jacket eno engeri empewo teri nnyingi nkulage Peng kati eno ku bbali kwoteeka flaga ya America ogirabye eno flaga eno ogiteeka ku mukono gwa right era kwe kubeera n'erinnya lyo kati eno ku mukono gwa left wabeera US Army oteekako ne patch ya unit gy'olimu gyoteeka patch kati kanfulage unit gyange ndowooza ogirabye patch kakati Peng munaye tukwaniriza mu magye tukwaniriza nalabye ogamba Florida era munange mbulira besi gy'oliko Peng naye nga tukwaniriza just mbadde nyaga kutereezaamu ku kya uniform naye nga uniform yeekunyumidde ssebo tusanyusa okulaba ka message kati Peng mu mugambe mbadde mutereezaamu ate n'enkofiira gy'ayambadde si yaffe oba enkofiira gijje mu bannevi affe tetwambala ezo Peng yambala enkofiira yaffe entuufu kitegeera otherwise mbaagala nnyo. Nzize okwanukula omuwala munnamagye eyakoze video ali mu America ng'agamba mbu siri mu magye. Omuwala akoze akatambi awo ne kasaasaana ng'agala kuyingirira mu santiri yange. Gwe muwala gwe ekisooka byogerako twabimanyi. Tomanyi nkizo za munnamagye zalina kuba nazo oba zalina kubeeranga kwayimiridde wano okubeera mu America. Nze nasooka kubeera mu America, kusooka okujja mu America. America nene jijja mu ddanze kuba n'embeera Sweden. Nasooka mu America nga sinagenda Europe. So mmanyi kye kiteetaagisa omuntu okugenda mu magye. Ndi wano okulabula n'okutegeeza njagala ompulirize. Wakatambi ko wakoze wagambye munno mbu amanya mbu singa mbadde ndi mu magye nali badde nina amanya kujaze yange. Mbu kutaaga kwali bedeka amanya gange. Uno kutaaga kuliko erinnya Lucifer. Okulaga nti ndi mpya bakyantungira uniform zange. Era baziwadde Latifu Kasumba agenda gitunga empya. Bamuwadde measurements zange. Kuno kuliko foot soldier. Okulaga nti bandiko kesi yange ekyali mpya. Nemo omuntu gakayingira ekitumba mwagala berenga mu abakiruddemu. Otegedde ne mu bya bakansa yininga jjo. Ne training sinna jimara. Nayo ndiko nkomerero ogenda okola bu video. Nakoze video eyo mu bulungi. Sinayo hate yona eri Peng mugambye nti abaganda bwe batyo. I understand abantu abamuyina obuzibu n'abaganda. Bagambye nti abana Uganda atenga baganda babeera bayina obefutwa bayina jealousy bayina buli kimu mukyogedde. But videos esagirabyeko obuzibu in fact because I was only excited kubeera nti every time buli wetufuna omuntu ayingira mu magye I feel excited especially nga muna Uganda I feel very very excited nze abantu abamanyi. That's why I keep coming here ngabira abantu information like how do you join. I help out a lot of people and I've actually come out to help out a lot of people. Waliwo abantu bangi nnyo abajoin the military just because of me. So Peng cause a video just because of I'm trying to disrespect him. Atene chirala wano mu military tuine chintu nti nebwe tubanga twenkana rank katinga Peng mupya mu military chensuubira. So engeri gyali omupya nebwe banga ali same rank nange obanga ali wansi ntekeddwa okumucorrectinga bwabeera nga alina ensobi gy'akoze because kati nze mbeera kubanga oli bamuyita lower enlisted nti rank ye ya wansi nze nina rank ya waggulu. So sisobola kulaba soldier because now I call him my soldier because nze ndi waggulu. So sisobola kulaba my soldier
nga kole ensobi taina name tags because okitegeera so sisobola kulaba my soldier nga kole ensobi yonna without him being cautioned or trained so nabadde nzeze kumutereeza ne mugamba name tapes yazirabidde. That's it. Ate nekintu ekirala kye nalabye, Peng is very special. I'm really excited by the way about Peng joining the military. Peng ali very special. Njagala okubategeeza mwe baana mukimanyi nti mu military tosobola kuyingira ng'olina enviiri. Tosobola. Let me show you a video. Mubera mwakatuuka ku in processing mu basic training wetukola in processing kangambe bakutute muba Fort Jackson jogeno kolera basic training yeyo training esooka gye tukola oba bakutute for Leonard any unit gye babera bakututeko base yona gye babera bakututeko oba oli musajja oba oli muzungu bana bakuza n'enviiri oba oli Rastafarian oba oli ani mukwane enviiri ozisalako era Peng is just that one person gwe nalabya ine enviiri alabika ali special naye nga Peng nasanyuse nga joininza amagye bane temunkubya biso bya Peng nze nagambiddewo dda Peng mutya akunoonya n'avuma n'ekika kyonna Peng mune bwobola baka video kange I didn't mean no hate I didn't mean anything bad but I'm just happy era in case you need any more information you can always reach out to me because I've been here for a minute so I know manye kigenda mu maaso mu military I've been here for a little minute so I can always help you manyi ngeri jojo kufuna mu benefits zonna wagambye okolerera abaana bo so nine ngeri jo sobola okufuna benefits zonna neziyamba n'abaana bo otherwise bambi temumpanda bigambo mukamwa mundeke munesonyiwe kino kyemulaba baganda bange this is a living testimony nze neegomba okwambala ekyambalo kino nga nkyali mwana muto myaka 11 nga neewaka ekyanda nalabanga nnyo firimu z'amagye Swaziniga biki nga njala nnyo kye bayita mu America nga akuba nnyo emmulu nga neegomba nga kino kirabanga ona mukama nanteeka Sweden eyo nempangalirayo kaka nafunye omwana owokubiri muli nempulira ng'ebirooto ebisaanyeewo nenga neebuuza nnyo ku bakwano bange babbenanzo baleida babiri baani abaludde muno bamuva wala oyingira otya amagye ng'okozesa kye bayita akatabo ka European city as long as you're European citizen oyingira otya amagye regardless of the age naye nga bw'oyogera emyaka gyo n'obeera nga olina Omumerika gw'obuuza ng'ali wano abamu bakudisa bagamba nga nti egyo emyaka tekisoboka egyo emyaka tosobola kuyingira amagye olina kubanga oli mwana muto ate simanyi muto obeera wano obeera simanyi mbu mu Europe buli omu ng'akuwa version ye however nasinkana omukyala omu yali mu magye wano eyampabula omukyala oyo yampeebwa mukwano gwange yafa gwe bayita Nancha nga lumu yaŋŋamba weebuze ku mukyala ayitibwa gundi ne gundi kuba ne Nancha oyo yalina omwana omuwala ayayingira amagye Nancha omugenzi Nancha yali awangalira mu California yalina gwe yampa ne mwebuuzaako ne mugamba nsolo ntya okubeera mu magye kuba mpulira njagala kufa nga ndi mu magye ga Ameri nga just ekindiko nja kuyingira amagye ga America omukyala oyo n'abaako ngeri gy'aŋŋamba kola bwoti ne bwoti ku layini kola bwoti ne bwoti nagamba gwe kola bwoti ne bwoti wande bajja kuddamu nzize nduka olugendo lwange luno okwegatta ku magye ga America nga bantu bayinza okirabanga ekyo nga tekitasoboka naye nga ndulukira ku layini okwo oba kwoza bintu oba kugula geeti mbagambye kyonna kye nayingira manya kye naapulayinga kyonna kye nali njagala just kwambala ona gundi eno kubeerako ko just mu magye nti ndi registered ng'omuntu ali mu magye ga Ameri kyonna nkikoledde ku kompyuta yange oba kasimu kange ku layini baganda bange omwezi oguyise nga guwedde nafuna response oba reply ne reply eyo obulamu bwante bugenda kuddamu kuba bwe bumu nga bundaga nti nno ndi qualified okujja obbeegattako era mu weeks nga 2 baganda bange nagoba ku byentambula awo nzize nkya ngenda kubeera wa state ki nenono Florida era wetwogerera baganda bange wetwogerera dreams come true nze kyezo zalina kitondo sayina kirooto bingi kino just ne bwenfa dreams come true bagayi temupowa nze ndabye ku basomesa abasomye mwana nga bakulu ndabye ku basawo abaddayo ne basoma kati basawo ndabye ku bannamateeka abasoma ne baddayo ndabye ku bayimbi abatasoma ne baddayo bajjofule lutaaya osobola okwachivinga ekirooto regardless of the age emyaka gyange mikulu naye mwana mwetemalina kyempulira ng'oli eyo nayo ne ghetto youth osobola okwachivinga ekintu kyonna nze saagala kubeera mu America nti nga muntu mulala nayagala kubeera mu magye nalina okumakinga nali nsobola okulabanolinga abaana bange naye nagamba kintu mukama ajja kinteera mu mitendera emituufu let me be a good father
kambere ne family yange nji wawever njagitegeeza ku kirozo kyange kinatambula kitya basobola okunegatta ko basobola okunkyalira nasobola obakyalira. I've always wanted to serve the United States Army. Nayagalanga today kino kituukiridde. Miami Breeze, how we there first blogger ever to achieve. Abala balina mazimbe nezi just kwambala uniform wenu. God above all, don't give up on your dreams.